Kadaama TV eggulo twabaleetedde emboozi y'omuwala eyalwanaganye ne Bossiwe ng'embeera yavudde yakubeera nti yamunyigiriza n'amutuusa ku kisenge naye tamanyi busungu gye yabujja ne beeriga ne beekwata ekigwo. Era Kadaama yagamba okuva olwo lwe yalwanagana ne Bossiwe embeera yakyuka. Tagamba nti mwenna mulina okulwana ne baboosi bammwe naye yagamba embeera yamufoosinga okubeera ng'akola ekintu ekyo naye tamanyi bwe kyajja. So embeera oluusi egenda n'enyigiriza omuntu n'akola ekintu ky'abadde tasuubira kubeera ng'akola. Tetukiwagira nti mulwanaganye ne baboosi bammwe nga ffe wano Kadaama TV tetukiwagira ekintu ekyo nti lwana ne boosi wo, naye embeera omuntu gy'akuteekamu etera okufoosinga n'okola ekintu ky'osobola okwejjusa ekisobola okuvaamu ebirungi oba ekisobola okuvaamu ebibi. So embeera ey'okugamba nti omuntu yakyankalanye sitera nnyo ginenya, sitera nnyo ginonyeza muntu lwa nsonga omuntu yenna agenda okukola ekintu kisinziira mu situation eyo gy'aba abaddemu yeekanga akikoze. Bakadaama ab'enjawulo bavuddeyo bangi abawagidde ekintu ekyo ne bagamba yalyose n'akikola, era ng'omu ku bo Kamukulu wano agamba nti ekintu ekyo yakikoze era naye agamba nti Bossiwe kaali mukubako ayinza okukola ekintu kyekimu oba ajja kukola ekintu kyekimu. So nkubiriza abakozesa n'abakozi abakozesa in most cases Abawarabu mubeere muleke nnyo okunyigiriza bakadaama. Oyinza okunyigiriza Kadaama ng'ali mu ffumbiro ng'alina akambe. Oyinza okuva eno onyigiriza Kadaama nga waliwo amazzi ageefumba. Kugamba tugezeeko okulaba ng'embeera eyo kugamba tugiggyawo lwa nsonga omuntu yenna asobola okukola ekintu kyonna. Tebakulimbanga omuntu n'avaayo n'agamba nti ekyo kisobola nga tonnatuuka mu mbeera eyo. Omuntu ayinza okuteeka mu embeera ekuviirako okukola ekintu ky'ogenda okwejjusa obulamu bw'ono ng'aba nakola kyaki. Katuwulize Kadaama ono atubuulire ye kiki ky'alowooza ku mbeera eyabaddewo. Jebaleko Mr. Kadaama webale tuweereza ssebo mpuliriza kavoice oyo omwala ke recording nsanyuse evaamu na kambuwalira bakama be bambi beebale kwevaamu. Omanyi bano abantu bawumbatuutu bwe bakulaba nga weesimisa oba nti obalaga nti obatya nnyo basobola okukozesa bakuliisa akajiri bakukozesa. Nze ekyo nakirayira era lwe olowooza ekirinzita nze nakirayira omusajja oba mukazi kuneepankirako nti ankuba ekyo nakirayira. Oli muntu ndi muntu onyamba okumpa ssente ate nange nkuyamba okukolera emirimu gyo gy'otasobola kwekolera. Kati bwe mba gw'ompa ssente olwagwo omuze bagulira ng'oyo omuwala bw'ayogedde abasinga naddala omuntu ng'agenda kukusasula oba n'akusasula ng'ogamba nti oba ssente kozitereke osindike omwezi osindike oba myezi ebiri nga bakimanyi nti olina ssente mu nnyumba. Abantu abo bamanyi nnyo okwejjaku waya ne yeefuula ayagala okugolola. Naye nze nakirayira ne ŋŋamba nze omuwala bw'alintuuzaako wadde oluyi agenda kunfunamu omusera. Wamma weebale temubatiirira bano abantu first bw'obalaga nti oli mugonvu era ogonda basobola okukijjanya n'omwana omuto n'akukinako n'omuntu omukulu n'akukinako kugamba ne bakufuukira kye baawalula. Naye bano abantu bw'obalaga nti tosaaga toseka oli mukambwe bwe kiba kyetaagisa bw'akugamba ekyo ekintu nga wakikoze dda mugambe nakikoze dda ekintu ekyo. Nze wano n'abaana abankyankalanya noba wakaala obuliri n'ajjayo blanketi n'agiteeka mu ddiro mbuyebika kyokka tebajjako esi buli kaseera empewo ebeeramu n'azuuka n'aveeri olwoba kuwa emirimu kyokka bw'amala agyebikamu eddakiika 5 buli wabadde bamaze dde obbwala agyebikamu eddakiika 5 ng'ate agireka kyokka ng'ate gw'olina ogikwata ogizaayo n'ogikwata n'ogizaayo oba wakagizaayo eddakiika 10 ng'ate agibakulayo ng'ate agireeta. Bw'agenda ŋŋamba nga mubuuza n'agiggyawo emirundi emeka bwe ngiggyawo bw'agizaawo bwe nsiimula mugamazawo saagalawo kasasiro kuba kasasiro tabeeraawo. Era nze mukama wange okupangulira ebintu n'abipangulula n'abireka awo okuleka nga siri mu ffumbiro
naye bwembeera mu ffumbiro omutunulira butunuulizibwe nti buli kimu n'akipanga n'akikozesa n'akizaawo waakijje ayagala ekintu kibeere nga buli kimu kiri mu oda naye ng'ate bw'akisanga mu oda n'akikyankalanya bw'akikyankalanya ayagala okole ki ate gwe okitereeze owulire bambi abantu abo obatuuseemu balage naawe tusaaga naawe tuseka akuba oluyi fasiti osooka n'omugamba tokiddangamu omulundi ogwokubiri tokiddangamu ng'omusongamu ng'ate oyogera lulimi oluganda lwatawulira n'obukamba obunti omugamba tokiddangamu nze tebankuba era bwana nze nali njagala okumalawo omukazi omukadde we twasookera nga kuba twasooka kubeera ne maama w'omukyala ng'omukazi oyo andeekanira ng'ayinza okuleekanira n'obubeera n'akuleekanira naye neŋŋamba n'akola nti osooka okugamba ono omukazi agala kundeekanira kati ekyana mu nekimpita ndi waggulu nekimpita kyenava njaga nga bonna batudde awo nenkigamba toddamu kundeekanira awo nayogera mu bawulira ne mugamba toddamu kundeekanira ompita omulungi okuba nze siri muzibe w'amaato mpulira toddamu kundeekanira ne mubuuza owulidde toddamu kundeekanira okuva olwo omukazi n'amanya onono era n'ayiga ampita omulundi ogwo oba muyitabye oba simuyitabye bandi awo nemujja nemuweereza kyabayagala nzera bwe bansama nayasama ebyo bansama simuddamu andabira awo nga nze munyezi nga nze ntuusa awo ne bwampita emirundi 5 simuyitamu naye bano abantu bw'obalaga nti obatiiririra kati namukono wange oyo ali omumanya ne bakuusa ebisenge omuntu n'osiimula ennyumba ku makya n'akomawo n'akugamba nti wano nga mpulirawo ettaka kyokka ejjukira enfuufu ye neekunta buli kaseera enfuufu nnyingi naye wasiimuddewo ku makya nga waali n'akomawo n'alyoka akugamba ku ssaawa 8 mbu wano walumira tewasiimuddewo bulungi kyokka nga teyasoose kigamba ng'agenda ekiwulidde wamma nange tasobola kunkuba okusooka n'ogwokubiri gusooka ne muwoninga ate bwankuba ebitanumye muwoninga naye bwankuba ekinnumye tugendana era temukkiriza kuba